mwebale tugoberera, mwebale tulaba abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. nga bulijjo buli omutulengera wano n'omukulu ono mukitegeera nti waba waliwo ekipa kyemwolekedde okulaba, waliwo abakulindirira nga enkuba abali e US, abantu bangi abali e US. Yabba aba US era waliwo eyambuuza nti ogenda ddi nti balambula, waliwo yali akunoonya emisiri ng'ovuddeyo. Ab'omu America baŋŋamba nti ogenda ddi balabako. Naatera naye ojja kuba amawulira. Ojja kuba bawulira. So bwetyo bwe tuli tubeebaza abali we muli bonna okwetoola ensi yonna abatugoberera. Naye mwematayo tuli naye again, wabula nga tetunnaba na kubabuulira kintu kyonna, kuddamu kubajjukiza nti ennaku z'omwezi 3 tuli wali ku Grand Global Hotel e Makerere. Bwe tugenda okuba anniversary y'emyaka omwaka omulambo ogumaze okuyitawo ng'ekitongole kya Matayo Foundation kitambuza emirimu okusinze wano e Kasubi ku Princess Complex. Kakati tugenda kuba ffenna ennaku z'omwezi zigenda kuba 3. Bino bye tukola oluusi olaba birabe nga biri recorded. Kale katugambe nti wali mu bufunze ejja kuba nga live show nga ffenna weetuli awo, Matayo ng'omulabako ayagala okumubuuza Paul tagenda kubawa appointment, buli anajja ojja kuba okola ki n'aba omulaba obudde oludde ng'awulira. Ojja kuba lunaku lwa 6 obudde obwa after lunch paka gye bunaazibira nga tuli awo ku Grand Global Hotel Makerere. Jangu ogenda kubayo ebintu bingi, mulimu n'abatajja kusobola kujja, olinaga sijja kusobola naye nga yandeetaze ennamba y'essimu. Tugenda bawa ennamba ya woofiisi kwosobola okuleka nti okuba oyinza oluusi okuba nga oyagala bakulagirire. Essimu eri 0753 21 eri 0753 20 21 40 eri 0753 20 21 40. Essimu eri mu mannya ga Matayo Tinoomujoni. Era bonaba oyagala kulagirira kujja kuba kweyo, oyina kyoyagala okuweereza ku lwa foundation eno, kuba twabagamba nti tulabirira abantu bangi omuli ne ba albinos wemuyita bannamagoye n'abantu abalala. Oyinza okuba oli engo olina kyoyagala okusindikako, oli mu America, oli Bungereza, oli Austria, oli Switzerland, oli Germany, oli Belgium, ne Munnayuganda ali wano. Bw'olina kyoyagala okusindikako eri abaana abo abatalina mwasirizi n'okusinga ba albinos bannamagoye, kyonna tukyeyanza ku ssimu eyo 0753 20 21 40. Tuba tujja kifuna bulungi ate tutambule ffenna. Naye nga 3 tukulindiridde wenna ali wooli okwetoola eggwanga. Jangu owulire by'otawulirangako, jangu bakunyumiza ebyali mu lugendo lw'emisiri bingi by'otannaba kuwulira wano ku vidiyo ze tukola ng'ojja bimanyira wali. Tukulinze. So buuza ku bantu tugende mu maaso. Bannayuganda muli mutya? Kansubire muli bulungi. Era amanya Tinoomujoni Matayo nga bulijjo. Naye nga tusinzidde wano ku L40 nyongero, era nange nyongerezaako okwo nti nga 3 katubulayo ndowooza wiiki nga 2 mu kitundu bwe wati. Tujja kubeerayo, tujja kubeerako n'abantu abamu. Wajja kubeerayo ebintu ebyenjawulo lwansonga nti tuludde nga General Government otuyamba, tuwandikira amabaluwa naye tugamba abo si bantu ki. So tujja kubeerako n'abantu abamu oba oliawo abatufunyemu access. So abasenga banaabeerayo mujja balaba. Tugamba tugenda celebrate buli omu ajje n'ayagala okulaba, yali ajja nedda okulaba naye nga atakufuna bulungi. Ndowooza bonna tubalindeko olwo. Nja kubeerawo era nga bagambye bawadde ennamba. Oyinza okujja n'otuukira wano ku office then n'okuba ku ssimu ne bakudirectinga tugenda okutegekera. So tojja n'ogenda nansa n'obawa jangu e Kasubi, bw'otuuka ku bitaaro okube ku ssimu eyo bakudirectinge. Naye nga emikolo gigenda tandika ssaawa 8. Ssaawa 8 tunaaba tutandise. So temulwayo, muyinza okujja ate ne musanga tumaliriza. Basuubire ekyokusinga kubanga baraga ku bintu bye tukoze. Abantu baffe buli we bakulaba balina kye bakusuubiramu. Tujja kuba tubaraga ku bye tukoze n'okulaga. Ngenda kubaako ebyama bye mbabuulira ebiraga ensi eno gyeraga. Ebyama ebimu bino byo tujja kubeera eri tugenda okwogerera.
Yeah. So n'ebirala byonna bye tutasobola kuyisa ku mpewo babirinde wali. Okay. So mukitegedde naku z'omwezi nga 30 lugenda kuba lwa 6 making sure nti mumakyo omaliriza byokola after lunch ojje otwegatteko. So Matayo nga tuvudde ku bya anniversary yaffe abatulaba nga bwenga nti buli bakulaba bo babeera balina kye basuubira ekipya okuva mu serebu waabwe. Omanyi wafuuka serebu wafuukira ddala serebu. So basanyufu okubaako ky'obagamba olwaleero. Kyenyinza obagamba kantandike n'abali mu America bangi batugobera side eyo. Leero ennaku z'omwezi ziri meka? Olwaleero ziri ndowooza ennaku z'omwezi 19 tunatukira mu nnaku z'omwezi nga 22 awo omwezi guno. Mu America ebitundu ebisinga bigenda tandika kuvaako amasanyalaze gokukwatibwa enzikiza. Amasanyalaze gatandika okuvaako. System okukyankarana bintu ebitategeerekeka. Kiva ku ki ekyo? Tukyali mu line ya eclipse. Kakati waliwo challenge ejja kugamba ebintu ebyenjawulo nga bwe tuze nga tubyogera. America egenda eyongera kusebengera ekerera wansi nga bwe tulindira New York n'ebitundu ebimu ebyenjawulo bigenda kyokka ate ekisinga okwewuunyisa nze nabaga nti amataba ganaatandika enkuba bweneeba etonya wano e Kampala ejatonya myezi 3 ng'evaawo ng'edda walala. Naye ate America New York ejja kubeekirira ebitundu ebirala ng'omusana gwokya kyekisinga okuba kibi. New York yongekirira wansi naye ate ng'ebitundu ebirala ng'omusana gwokyera ddala. Ekyo kiriwo ddi? Ekyo kiriwo omwaka gujja. Naye kati kino kyotubulidde kino kyo kitandika nga 22 kuba ebitundu ebisinga system agenda sooka ekyankarane kubanga ako ke kabonero akagenda obalaga magenda ga Trump kubanga nze eno ndinze musoka ajja kasitajja kozi omusajja wamwe agenda mu gundiyo mu mbeera zo buli lwolabikirwa mu soke wabaawo omunene afa. Kati ku mulundi guno musoke wakulabikira anaatera Donald Trump agenda kuba afa bufi. Asitajja kiba kiwedde. Ekitegeeza nti waliwo possibility Donald Trump okufa nga tannaba kuyingira White House kuba yingira January nga 2. Kijasoboka. So America bayinza okuddamu akalulu ajateekawo vice naye nga abakikola be bamu ku bantu abaagala oleeta wano mu Africa family endala. Family ki? Kakati turudde nga waliwo family abantu abasinga obungi ndowooza bamanyi Abamerika nti be balina zino 70s family naye Baisirairi be nabagamba nti be bamanyi obudde obutuufu be bamanyi essaawa Abaisirairi abedda. Kati Africa erudde nga terina family kati engeri bo gye baategedde embeera ejja jjukira Abamerika bali mu kulwana n'Abaisirairi kunoonya abo bayinza okuwaguliza okuyita obaabe ebyomuwengula kuyita mu Antarctica bikyagaana. Kati baagala batondewo engeri gye bagenda oyingirira Africa baagala batondewo family mu Africa nga family ey'omunaana era kino kye babuulidde naye nga tetunamalako mwaka gujja bajja kuba bamaze okulangirira waliyo abantu abagenda okujja nga ye family etegerera Africa yonna. Mu India balinayo mu side ya Buyindi eyo balinayo abatwara India, Pakistan, Palestine ensi ezetoolodde mu Europe gye bali America, Asia. Kati naddala eno mu Africa abadde taliyo. Kati nga boolaba nti ababaka ba Paapa nti omubaka wa Paapa atula Misiri kati bagenda nabo kuweereza bali omukulembeze addako bye mutambulirako biki. Omanyi nze gyasonga okuneewuunyisa nalaba omusajja Omumerika mbu yavunaanyizibwa ku Africa, omuzungu yavunaanyizibwa ku ffe abaddugavu nga bwagamba no bamuteekawo era gyali era yaddukanya n'emirimu gya Africa mu UN olwa America olwa America bo baateekawo omuntu alinga ng'omukulembeze wa Africa yonna avunaanyizibwa ku nsonga za Africa naye nga muzungu mu UN avunaanyizibwa
Kyova mu bifo ebyawaggulu teriyo muddugavu wabula bateekayo omuzungu nti yakiikirira Afirika ekyo kyamala amaanyi naye kati bagenda mu kuleeta famire ekiikirira naye okusinziira omanyi tuludde nga twogera ebintu bino nze ekyenjawulo ekiriwo nti embeera eno bweneetandikira okutabukira nze nja kuba ate ng'abantu temukyandaba nja kuba ndizayininga bino byetujja wano nga ate netukola interview omaye abasinga batuyita baralu menaye olizayininga olagawa nze nja kuba sikyaddamu okufulumya information yonna kozi batugamba osigaza emyaka 2 najo nyinza okitanga mu December okuddamu okufulumya interview omwaka ogujja lwansonga nze mu biseera byange biri nabeerangawo nga obuvunaanyizibwa bwenkola kati tebukyatuukirira abantu ssaawa ya leero tuli wano naye abantu abafa mu Congo bayitirivu ssaawa ya leero tuli wano naye mu Nigeria eyo waliyo ebyalo aba Al-Qaeda balumba ebyalo ne batematema abakadde abaana abato so ebintu ebyo temubimanyi era teri mawulire wegali era nze bwe ndaba abakulembeze baffe simanyi mwasendeka UPDF mu Congo abantu bafa ku nsonga ya Congo tusimbe wakati ndowooza kino kigwa mu butonde buzootubuulira Congo waliwo ekyalabiddwako nga kyewuunyisa olusozi lwayingulukuse ne luseebengerera ne luwandula kopa omuyitirivu abantu ne bajja nga bayoola buki tani ne tani za kopa olusozi Katonda yalubikudde oba n'aluseeteeza abantu ne basooka balaba kopa kati ate ekyo kiki ekyo ekyabadde Congo muwulidde kayogedde agambye nti waliwo ekyalabisa ekyewuunyo kikiri kye twali twogera ku babujengo yagamba nti omuntu tasobola naye bw'aba akusabira kyewuunyo ensi yabyewuunyo yabyamagero kubanga ebintu bwe bityo Katonda bwe yabikola nti buli muntu yenna nze nabagamba ne bye mbagamba era nekigenda okundemesa okuddamu okufulumya interview nti temuteekeddwa kumanya buli kimu waliwo byolekayo n'ebimu bye mbagamba temuteekeddwa bimanya kubanga oba abantu batondebwa okutambulira mu ssuubi nakulowooza naye kati omuntu bw'ajja n'omugamba nti nkyogenda funa obuzibu ogenda kubeerawo kino ne kino kati olumu bwe twogera ebintu bye batukweka olinaga oyo mulalu kasiteera ekirungi nti video zijja sigalayo nja sigala nga mukozesa ezo naye sigenda kuddamu era omwaka gumu ne appointment zone naawe ngendo zigala mu December mwaka gujja bwe buba butume oba mbuyite butume simanyi olwo bubeera bukomyawo no sikukomaawo naye kyengezaako okulaga nti nze emirimu gyange egisinga obungi sigikola mbeera ku bantu kati ngenda sooka mpumulemu ku bantu nsooke mbeeko benkola kubanga mu maaso embeera ejja ate enkambwe kubanga amataba bwe ganaakuba New York ate sobola kujja wano nti ntunulire omuntu mu New York omujja kubaamu abaddugavu abeetaaga okutaasibwa kiso kati omuntu ali wano oyo mba sikyetaaga oba kitegeera bano ofuuka singa kuba nti nga nti abantu bali mufakowa n'ebitundu ebirala naye tuli wano ku bantu ate bo nga basobola n'okutambuzaako embeera weewaawo nabo bali bubi naye waliwo abasinga kati ekyo kyagudde Congo kyaguddewo nga kyamagero kyova olaba nali mbagamba nti abantu abakyasinza okubeera ababi banaddiini taabe busiraamu taabe mu katuliki taabe mu orthodox lwaki babi buli wova mu ddiini y'obusiraamu bebamu ku bantu abakusabirira okuba obwe nga bakozesa Katonda waabwe buli wova mu ddiini y'obukatuliki ne bwoba osomera mwava mu bukatuliki ng'omwana we asomera mu ssomero lya bukatuliki bamugoba oba ekitegeera basolangira nti ovuddeyo n'omwana we baba tebaagala asaddemu kusomerawo kati bo batondawo entalo balwana okulaba nti bakusiraanya kyova olaba ne bugingo bwe bamubuuza ku Pentagon essala gye yabasabidde mwagirabye kati singa Katonda yaliyo omutuufu kyova olaba nabagamba nti omuzungu okutulaga eggulu n'agaana otulaga ebiri mu Antarctica n'agaana obabuulira emyaka emituufu egirimu ensi kwetambulira ye n'asigala ng'atambula akukuta ye yali amanye ekituufu nti eggulu terisobola kubaayo Amerika n'akola obulwadde obutta abantu n'atondawo entalo
n'atondawo siriimu ne system eziriwo saawa ya leero mu byokulya ebyokunywa n'abanga akola ebintu ebirwaza ng'akimanya eggulu gye riri. Era kitegeeza nti bw'oba olaba Bugingo nga mulokole n'atuuka okusabira abantu nti tandika okutiririmbula ate ng'asomesa abantu nti Katonda wa kisa, kitegeeza waba question mark. Bye basomesa si bye bituufu. Kyovula nagamba nti eno ensi ebibalo gye tugibalira si byebyo. Nze bwe nalabye Bugingo ne ngamba kabavume kubanga bulijjo tubagamba abantu ne balowooza olusi babasaaga. Kati ndowooza Bugingo yabalaze example kiteriyo munnaddiini. Abayisirayiri singa bwe baali mu byafaayo bya Bayibuli ebyawandiikibwa singa tebataba amaaso bwereere, naye ffe abaddugavu abava mu Katonda omuzungu ne bwakubba ne bwe batukola batuleetera ebirwalo bya siriimu onyigamu Katonda n'omala n'omusonyiwa naye Katonda yamanyi kubanga ffe bavaamu bali bahorasi ba Black Madonna abayimotep. Kati bw'oba ova mu soosi esookera ddala waba oba n'omutima ogusonyiwa mangu. Kati bino ba Bugingo bye balimu just baba programmings. Omanyi waliwo olugero lugamba nti ekinyonyi bwe kibeera mu keegi kiba kirowooza nti kyalemala ebiwawaatiro okubuukira wala, naye nga kiba ebyaddala keegi bwevaawo kiba kisobola okubuuka ate ne kigenda wala. Ani ali mu keegi? Kati ffe abagoberera eddiini ezaleetebwa omuzungu saawa ya leero zaafuuka zi bizinesi. Kyovula abantu ova mu ddiini yaabwe bakukolimira. Ate era nze sikiririza mu ddiini egamba nti Katonda agamba omusinze yekka. Eddiini zaze wano mu Africa mu 17 nga teziriwo tetwazika mu Abaganda mwaliwo kuva mu byasa n'ebyasa, Abanyoro baaliwo mu byasa n'ebyasa. Eddiini tebaabeeranga tebawasanga kubanga buli kimu kyakolebwanga, naye bwe kasookedde babireeta oli akubuulira eddiini n'atuuka n'okukyaya n'omwana gw'ozadde n'otuuka okuva mu ddiini ye n'akolimira. Kati ngabo abakulu be twandibadde tulabira kyora nabagamba nga ku sipiika ne mbagamba nti sipiika ekifo kyalimu tekiitaaga kweyerusa nti bwe yeeyerusa n'omwana ali ku ssomero ojazaala omwana naye akole nga yagala kweyerusa. Kati olwo ne bw'aba sipiika ng'akikozengayo ng'omuntu abalina gwasomesa abanga abalagidde nti mukikole kubanga omwana wo bw'aneeyerusa n'omukuba era bajja kusiba kubanga sipiika ali waggulu yeeyerusa. Kati ate omwana gwe yandirabiddeko oli akola ebyonoona. Kati bw'olaba nti n'eddiini kati Sarah Bugingo gye yasabidde kyova olaba nti kati naye alabira ddala nti singa badde atya Katonda teyandisabye ye Sarah kubanga omuntu yenna ng'oli mu ddiini at least embeera ne bwekunyiga kuba bwe bayigiriza Bayibuli nti osonyiwanga ekibi ne bwe kibanga omuntu ne bwakunyiza atya osonyiwanga. Naye kati bano abali ku social media kati olwo Museveni gwe bavuma buli kirona misana naye abatwala mu kooti waliwo gwe baatuttaawo. Museveni abatwala mu kooti ku bantu obukadde nga 18 bumuvuma buli lunaku. Naye ate ye Museveni ayawukanako ne Bugingo nti ye Museveni ekimuvumya oba ekimuleetera abantu omukyawa nti abantu balonda bakola ensobi tabanenya kyovula abamuvumya. Naye kati ye Bugingo nze nabaga ye buli lunaku asaba sente. Kati abantu anoonya engeri gy'abuzeemu bagamba akolimira n'ebibitakwata. Kati yagambye nti abali mu Uganda n'abali ebweru mbwe abaana babatugumbule. Kati bwe mba mparagana naawe omwana wo bimukwatirako wa? Yagambye nti bw'oba omuwalana ofe n'omwana wo afiiremu. Kati omwana wo bimukwatirako. Kitegeeza nti bo just bajja kubanga ezo ddiini Janet yazireeta wano bakayanja baani. Kyovula nagamba nze nagamba nti abanaddiini bonna singa baali bakola ebituufu ebiriyo ng'ate bakkiriza nti Katonda waali nga babatusomesa ebyamagero, mwe mulabire ku kyakayanja mutabani we yawasa omukazi omuzungu. Mu bantu bonna Kayanja babadde nabo abasabira ewuwe mutabani we yabulamu Omunnayuganda gwasobola okuwasa nti ono asabira mu kyaki yaffe. Kugamba mwe muli programu ndi baba programinga teriyo musumba okujjako no mutabani wa Kiganda gwe naraba nga awasiza omwana omuddugavu munne abasinga baagala bazungu olula nti yawasiza mu South Africa yawasiza mu Nigeria. Lwaki Kayanja mutabani we yawasa omukazi omuzungu mu kyaki ya Kayanja yonna temwali mu ndiga? Lwaki? Kubanga Katonda engeri gya balansinga muze nabaga sisaba naye nsobola okubalansinga obutonde
nembaawo singa mutabani wa Kayanja yawasa mu famire nga basabira waabwe n'awasa wansi mu bantu abasabire wa Kayanja naye nga n'awasaayo omuwala nga bali bubi kyali kigenda nakwongerako endiga amaanyi nti olaba mutabani we yawasiza mu baffe Katonda yakimukoledde naye ogenze tuleerera eri bazungu abalabe baffe b'otuteekamu. Abantu bano abatulaba tebagambe nti Mwayimata yasosola mawanga asosola langi. Nze omuzungu era simwagalangako kubanga tusosola omaye King Leopard kyeyakola mu Africa olwokuba nti mwe temumanyi mwe mubeera ku TikTok ndakufolowinga abazungu kyovula abazungu betuboogera muba temutegeera bulabe bwebaleeta wano kati bwe bagamba nti nsosola bayibuli erimu badda neraba ebyafaayo yagwa mu empologoma Katonda n'amugjayo wasa omwana w'omwavu omakinge n'olugero lwotuwa mu bayibuli mutabani wa wasowe kubanga kati mutabani wa Bujengo bwawasa omwana nga wano tulinawo n'abagagga abasinga n'abasumba amagezi nga nakola sente ze n'agendeyo mu kyalo n'anoonyayo omukazi n'amuleeta eno naye bw'amala omuleeta n'abanga ekyalo kyonna kumpi kisinza muntu oyo kiringa bayemupi bw'aba agenda mu bululu asooka kuyamba abantu abali wansi ne balyoka bamukkiririzaamu ne bamusitula ng'obwakabaka n'alyoka agenda mu palamenti bw'atuuka mu palamenti abamu ne babeefuulira nga Bashiri naye nze ebintu ebisinga nga bwe tubibala si bwe biri kati ekirungi nti ebisinga bigenda tandika kuvaayo mpola nga mulaba mubagendingira kusala z'ababugingo nga mulaba ebyo ebyabakayanja kati mumujja tuuka ekiseera kubanga kuti niye yabagamba dda nti Yesu muddugavu era actually n'ebifaananyi abaagala ndinawo wano ebifaananyi biibyo abaagala okujja okukima ebifaananyi bya Black Madonna ebifaananyi by'ababikira Maria bebateera mu mayumba si bituufu musooke mutunuulire bapaapa bikira ki bino byabikira Maria bebateeka mu mayumba musemanyi oyo waffe ate eyalabikiddeko engayaza gyebuvuddeko kubanga bambulabye mu ddirisa nze kankugambe kino singa nali nsobola transferinga vision omuntu n'agiraba mwandibadde mulaba ebintu ebimu bye tutayogera wano nze nabagamba nti nze nsobola olaba ebintu abantu bye bakola wabula ebimu tubikako ng'olaba buli muntu abantu abakyasinza otubuulira eddiini bebasinga okutu kati bwolaba nalabyeko omukyali yavudde Saudi yaze ng'asiridde engalo baazokya bamukuba ebikemiko yavuddeyo ng'ali bwati juzi waliwo omwana gwe nalaba baali baagalamu bamu organis ne bamutega keke nga batadde mu kalifomu era namala mukubera nomugala tojirya kati Mwayimata ekyogamba nti osobola okutunula muntu nadaba naddiini n'omulaba ebikolwa bye ebibi abo be bakyasinze n'okuba n'ebikolobero oba tukusabe era abantu abatuukirivu nze abantu abatuukirivu bemanyi beba bali mu byalo oba abatalina bibi bingi tukusabe otunule mu Pastor Bugingo kati Bugingo ngenda mutunulamu ki otubuulire oba mukozesa ani amukozesa abo bona ba Bugingo ba Kayanja Kakande bona bali hand of Janet kubanga yatandikawo dindi z'ekirokole abo bona bakozi ba Janet naye ne bona omutunulamu agenda kugamba ki golowooza Bugingo ye tayagala gizimba Pentagon ali ku order nti togizimba naye akimanyi nze nabagamba Bugingo ne bwe banaafuna triliyoni ya Uganda tasobola gizimba era n'abamuvuma temumuvuma mumuleke kubanga oli musajja watu naye akolera kuki ku biragiro yagambye mbu kyakiteryemu kakyamunaako yes ye akolera ku biragiro naye mukozi kangambe bwe nti naye mukozi so okuzimba Pentagon alinda order bazimba kasine South Africa basololeza abagagga nabo ne bafuna olowooza bali bo bafuna kuba manager wabula ate ensobi eriwo nti bino byonna leero si 2024 mwena bija mala biveeyo mutegeere Bugingo bwe mwogera nti bikize Bugingo bwe mba mwogerako njogera waddaiki wano bye basabisa abantu naye bino ebyokubanja Pentagon Bugingo talina musango mukozi talina musango musajja wattu just ekikulu ekiriwo nti abantu abasinga betubeeramu betulabirako be batuyuwayo nga bwe ngambe nti sipiika
waba yeerusa mu kifo kyalimu abaana bangi abali mu masomero balina ebirooto okubanga speed abagenda okweyerusa naye anti kati abagala basome batuke mu kifo ekyo kati omwana ojja kutwala omwana ku ssomero okukomawo nga yeeyerusa bona omukubako bajja kusiba kubanga era sipiika mwenyini ali mu gavumenti wakati yeeyerusa kati onowooza oti kiba kitegeeza nti etteeka lyayingira dda naye lwakuba nti tebanalisaako ki mukono kubanga era ne Museveni singa takkiriza mu byakweyerusa singa yabigoba dda kwegamba singa ebizigo tebikyayingira ne mugaana sunscreen ne mukkiriza ebizigo ebyeyerusa naye naamulira nti ebizigo bisasula ssente nyingi okujja wa no ekyo kyekiri kyenkugambe nti ebintu ebiriwo biri programmed ebintu byebatupuroguraminga musi bye bakola abasajja balina amakampani abakola amasimu gano bo si ge bakwata bo sisitimu yaabwe gye bateekamu ebandala ku zaffe abawarabu bw'ova eno ng'ogenda kukolera ebiwarabu ne bwoba mukatuliki ne bwoba musizi bagamba genda ng'oyambadde ng'abawarabu kyobola nali ngamba nti wano omuzungu bw'alivaawo kiki kye tusobola okukola kubanga buli kimu Museveni yayingiza sisitimu ya kizungu wano okweyerusa osanga omukazi yeeyerusa kati wano ndowooza n'ebiseega bye bagamba nti babigoba abamu era babikola lwakuba nti just nti ffe tukuumibwa Katonda omutuufu tetukuumibwa security ya Museveni tetukuumibwa saara y'aba bujingo ffe tuliwo ne bakatonda baffe abakadde kubanga be batusaasira tulina kye tumanyi kubanga kati Museveni bw'abanga ye mukulembeze ng'alaba ebintu ebitambula ate ng'eri ewaabwe ova wano ogenda okunoonya omulimu ne basooka bakwambaza mu nnono zaabwe lwaki ffe tetwambala wano ebitengi tuli baddugavu lwaki ebiteeso ebisinga byandibadde mu paalamenti tibanange abantu mwambale bulungi abantu mwege okulima muve ku bintu ebyabazungu weewaawo nze nabaddeko eri ebweru abasajja emigaati egyaliwo mu biseera mu myaka gya Yesu emigaati gye balya mu Misiri nakati gikyaliwo gye basinga okukozesa so eriyo ebintu byotunuulira n'olaba nti oba abakulembeze be twafuna bayingirira obukulembeze nga tebabutegeera kubanga kati saawa zino ne bw'obuuza omuntu nti ki ekikufuula oli muddugavu tasobola nakunyumira ajja kugamba nze ndi wa bulaka si kyekikufuula omuddugavu bikola omuzungu akola tatu n'agikusa ku mubiri naye naddamu n'akolera ebizigo ebikweyerusa ebiri mu kansa lwaki takola biddugaza bw'aba yeegomba abaddugavu naddamu n'agamba nti omuddugavu ye oligiro akola ebimuddugaza ekyokola ebimwerusa ebiddugaza omuddugavu ave ku bweru bwabo bagamba olina mmera n'olina ki akola ebiddugaza so wetuli mu layini ntuufu wabula ate kyenyinza obagamba emyaka omutwalo gigenda ekyo njagala kibabeere mu mutwe nti omuzungu yanoonya waafubutukira abazimbi ezibbanka abalwana abasinga obungi Abamerika basindika ebyombo kiro na musana mbwembula baagala fuluma ensi eno bansonga bakimanyi waliyo ekijja embeera ebyejja bino batandise okugezesa balaba omuntu asobola okubeera mu bwengula ku mwezi nti embeera bwena etabuka wano bo wano nga baavaawo kati mumuli myaka mu gya 2024 anyway byebyo ebisinga tujja kwogerera wali ku mukolo kubanga muri programu naye we munaagendera okitegeerera ojja mujja tuka ekiseera nonga abaagala okubaggula obwongo bajje ku mukolo naye anti kati fe aboogera ekitufu fe balalu era abantu bajja tuka mu 2-3 ngaaga kale luli twawangayo sente zaffe pasita yajjanga n'omufukamirira n'akubisaako n'engato naawe nakulinya nako naye kati laba ensi bweti bweri kwegamba ng'obudde bugenze mujjukire obudde tebudda mabega waliwo embeera ejja wano e Uganda nabagamba nti UN ejja wano saawa ya leero pulezidenti wa Congo aze nga atravolinga buli majje gonna okutereeza Congo nga gaggaana kati waliwo ekijja nze sandyagadde kyogera nga njagala tirisiti musooke mulabe ogezesa gavumenti nga luli bwatugamba gavumenti erina ekya gavumenti kijja gavumenti ya wano kubanga nze kambagambeko kino nkitegeere ngenda bawo ensonga 3 then mbate esooka obulamu bwa Bobi Wine okuva mu nsi Abamerika bwe bagenda okumutta ajja kufa olunaku lwalifa okufaako kujja kubaamu ku mukono gwa gavumenti ya Amerika lindako nga
gwe munene nga amaze kufuga ko banga tanafuga awo ndabaga ngenda rangirira omwaka gujja mwete mufaayo. Okay, kati lero tugambe kyakufa nti okufa kwa Bobi Wine kujja kubeera mu mukono gw'Abamerika ate bajja kukibaamu 90% Abamerika bigamba bwe bamutaddewo kati n'ebyo bagenda omugjawo. kyo kimu ekyokubiri famire ya muzeeyi jeno Museveni mu mwezi ogwokubiri awo omu ku b'oluganda lwe tono agenda mutwala naye agenda kuba accident sigenda kwogera mannya omu ku baganda be abatutumufu agenda kufa accident. So namba 3 waliwo embeera eno yongera girekera mwe mugisabire bannayuganda kubanga bwetange mwena mwe kigenda batwaliramu. President we Congo Sekedi aplaninga okwogera ne Kim aleeta amagye ga North Korea bagaleete wane Congo kubanga Sekedi akoze buli kimu kigaana kati ayagala kuleeta wano Kim. Kati Kim bw'anaasindika amagye oda gye bagenda obeera nayo buli muzungu gwe basaanga okumutta oba alina musango oba talina. Omuzungu anaasangibwa e Congo. Kati aba North Korea singa bajja wano mu Congo buli wa UN ali mu Congo kitegeeza olutalo lujja kubeerawo. Ate n'Omumerika alwana nnyo okujja entalo eri mu bazungu agireete mu Africa. Ayagala kuzituleetera mu Africa. So ekiriwo option eriwo eryekyo mwe musabe Sekedi takuba mu North Korea akasimu. Kati kigenda tukoseza waffe tuli bazungu. No. Aba North Korea bajja kujja basanga abazungu abali eri babatte. Kati bwe babatta ne America yagale jekole revenge kubaki kuba North Korea abali wano. Kati America jagamba nti kati tulese mu Uganda base ya maje we tubatusinzi be North Korea ko North Korea furume Congo obo kitegede. Kati mu musabinyo kitegeza nti Sekedi takuba mu North Korea naffe ruba rutuzingira mu nga abali e Uganda ba neighbor oba Congo neighbor